Okusinziira ku kibiina kino, obuyambi bungi obubadde buweebwayo gavumenti okuyamba abantu kyokka ne butatuuka olw'obukumpanya bw'abakulu mu bitongole eby'enjawulo nga kino kiviiriddeko abazirwanako okusigala emabega. Ayagala abenga obuyambi bwe bwaleeta bubatuukamu buki butereevu nga buyitira mu basajja be be yalwana nabo mu nsiko. Abadde abasindikira obuyambi nga tebukola ki? Abawa CDD buli myaka 5 buli lw'omulaba taata ng'anoonya akalulu aba abawadde miliyoni 40 ana. Essente zino kaba kasiimo omusolo gwe mumuwa taata atoolako ssente n'abaddiza gye bayita grant akasiimo abaddiza gye bayita CDD. Naye abakulu abatutwala essente ezo tetumanya gye zikola ki? Susan Nantumbwe, nankulu w'ekibiina kino, ategeezza nti newankubadde enteekateeka eno yakusinga kuyamba bazirwanako naye bakuteekamu n'abantu ba bulijjo nabo baganyulwe mu nteekateeka za gavumenti. Awo obusosoze mu mawanga, obusosoze mu political parties, President wasabidde abasajja be ba veterans bajje nju ku nju bawa abantu ebintu President byaba bawadde. Era tubasuubiza nti mu nkola eno teri muntu agenda kusigala nga mwavu. Abantu ab'enjawulo basomesezza abatuuze ku mugaso gw'ekibiina kino ne babategeeza nti kyakubayamba nnyo okwekulaakulanya nga wano ne bbanka zisuubiza okubawola ensimbi. Ebintu by'enkulaakulana tosigala mabega kyotategedde buuza okusinga oli ajja kugamba tobigendamu tobeerayo so nga atakubuzaabuza. Umoja yo ejje batuwadde olukusa ti nga tukolagana ne baveterani baffe ne bammemba baffe tulina okunoonya amazzi gali gatya lwaki gali bwegati. Mu Uganda mu buli constituency President agala mumubuulire biki bye mwagala abakulaakulanyeemu. Mubadde mulina obuzibu bw'amalwaliro tegabeeramu ddagala mwogere abasembeze ku malwaliro agaki ag'okumpi. Ali wiringi iryeyama okuyamba. Kyokka Nantumbwe asinzidde wano n'akukkulumira omubaka w'ekyotera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Haruna Kasolo okugezaako okutaataaganya enteekateeka eno mu kitundu kino. Tusaba mubenga mujja ku kitongole kya Umoja ne Kazi tukwatagane. Nze Susan ndi mwana azwala yenna bikasa ate omukulu gwe batuwa microfinance mwami Kasolo kyannaku nnyo nti bw'ona olwanagana nange omwana ezaalwa oweewa emirimu gya President tugenda kufa n'alisabe taata Kasolo jangu gyendi tukulaakulanye. Mu kiseera kino ekitongole kya Operation Wealth Creation kitaddemu amaanyi okulaba ng'enkola eno etuuka ku muntu wa wansi ng'era essira basinze kuliteeka ku bulimi n'obulunzi. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Tenywa Isaac ku lwa WBS TV Amasunsule.